Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Katende leero ennaku z'omwezi 21. Anytime your internet gets finished, please call that number. Gwatannaba gifuna mukubireko akolera emirimu gyo bulungi nnyo. Twetaaga internet. Kati imagine tate wakanga ateekako internet ya $5,000 ne mama ya $5,000. Eno tuli ku freedom n'abaana. That is a lot of money. Zonna osobola ozikwata n'osasulayo lumu ne mu having a free internet. Buli omu ewaka n'abeera connected mulembegwa.com. Tetusobola gyewala. But tusobola ogikozesa ku bbeeyi ensamusamu ate ng'edduka bulungi. Imala mu is unlimited. Ogikozesa paka weggwako teri eno nti bya mwezi. Ate bw'ogikozesa nnyo ate eggwako. Gwekozesa internet yo paka weeneggwako. Katende enamba yayitawo mukubire omugambe HAFFY yatuwadde eddiiro ennungi amasomero amalwaliro amaduuka companies ennene mumukubireko abawe internet ey'omulembe. Katende Joseph for Airtel internet. And Nana Herbal Mouthwash ogenda mufuna mu malwaliro gonna, pharmacies, malwaliro amaduuka gonna agali authorized okubeera nga gatunda eddagala ly'amannyo bajja kuba bamugguza for good breath 1 okuma amannyo nga magumu, okujjanjaba cavity, okubeera nga amannyo agasanyalala ago obeera nkano erinnya eddwadde nalinnyo lisanyalala nalirinako lumu naye Nana yannyamba eryagera erikkakkana. Kakati ogenda kuba ng'omufuna mu maduuka agakuli okumpi malwaliro munnange ate ali authorized by a National Drug Authority, so ali ku mutindo. Mwefunire okuuma akamwa nga kali ku mutindo. Okay, kali tuyingiddewo nkomyewo fuli. Komyewo tata ne mama wallahi boddamu okulwala tugenda kuzza mu Kiganda. Olinga abanzijanjaba. Kati bo tebakyalina oba musawo nomujjanja. You need to get better. They are tired. Tugenda kuzza mu Kiganda. They are tired. Tugenda kuzza ku mululuuza, tugenda kuzza ku bombo, tugenda kuzza ku omanye when you were young nga bw'olwala, it's not on you. Gwali mu pain, but it's on your parents. Bw'okula, any day you spend at home nga si lunaku lwo lwa kuwummula, everything kisiizinga. Nti obeera mulwadde naye ng'oli stressed. Ng'obusungu bukuluma nga I'm not supposed to be here. Ng'ebintu tebikola makulu. So obulwadde nze kennyini ng'omuntu badde mulwadde but has even stressing ampulira sikikkiriza nti bukedde ne buziba nga ndi mu nnyumba. N'olala bukedde ne buziba kati nga abasawo n'abanjanya nga bakuwummulako. Beerako ewaka tulebe onoofa beerako ewaka nga newe nepushinga nti most especially mulimu nno obulwadde obukuluma and people cannot tell but cough I don't know. I'm yet to know it is now it's in our genes. We have a history of asthma. Kati cough wejja. Nenga yetu muyina. Nenga you are neighboring right. Yes. Kakirabika kijja nti respiratory infections ezo. Bwezijja tezimpusanga abantu balala ne baganda bange ahe n'abaana betuzadde. It's now it is in the genes but natuse nga eddagala ligenda kugwayo. Naye nga nkyalina ka irritative cough ne ngamba kakati ne twagulinga ne musawo ne mugamba manyi nkolera recommendation ngende nkoleko ku extra tests nengenda ku Lancet bakebere oba sputum edina obuzibu. Naye sina na sputum but asabaga tetusobola kukebera nga togirina because cough ya dead drying. Nazijjako other tests nga balaga buli kimu kiri okay. I'm grateful nti bw'owekebeza n'omanya nti buli kimu kiri okay ofuna ne comfort mu mutima. Yeah. Tejjanjaba bwejjanjabi naye nakusanyukiddewo kuba nti oli mukazi. Mati bw'obeera musajja obeera mulwadde tayimuzezi era ebintu omusajja byonna ng'oli Uganda byosaba Mukama butafuna bulwadde bukuteeka ku ttaka kubanga olaba omusajja aba mukomera mukyala we najja okumulabako naye muli muti eno tuli eno biki sukaali nne waka tolooza waliwo ng'oli munda bukomera ne obeera ku kitanda boti bakuwanise bwe bati bawe biki ne bajjukula nakuleta katuna ne bagamba tera ndondi abanja
gundi nno yafunyemu etagayo sirapu era ndi road yagambye tumukoze tutya naye ngumaze emyezi egi mulaga awo wonna wooba oli so being a man omala kufuuka maani kati gwe bwolwala I'm not saying you obuvunaanyizibwa bwo tobuyina but at least some other people are taking care of the omwana. Just you only have this responsibility of overlooking. Supervising. Towagala kino but you know say nakuba muna sente za kikazi naye kakati musajja nebo by the way fe generation yaffe fe tukuze tumanyi batata tebalwala era nze we nalaba taata nga agudde ku ndiri namanya taata agenda kufa by the in most cases taata bwalwala kwe kuba okufa fe tukuze tumanyi era ngobeera onogani ono lasta nga mwenda mulwala guni mulwadde naye kati omala kizuula eno mu bukulu oli muntu tata before being a tata you're a human being okomawo ng'oli mulwadde naye kati nojja n'osanga nga buli muntu amaaso agatunuulizza ggwe kyova obayitako n'ogenda n'omira empeke n'ogwa katono nnyo kamala ofuna niko Kwefu kati banyinyonyodde ekituufu mbu maama yafa ssaawa 8 ogw'ekiro owulira kati mu 8 ogw'ekiro nga bakyalina obudde obutegeeza abaki abantu obutegeeza kale nanyini kifo nti kitotegenda bbaayo gwavitafiirwa maamawo so that temuyita bantu azini kujja kwonona bintu bya ku location ekino ekigenda okubeera ekiro kyakya following mama yafa ku ssaawa 8 ogw'ekiro ekikeesa Friday so ekivulu ky'omuyimbi kyaliyo the following day because ssaawa 8 abantu baba bamaze okujja mu kibuga 8 nga bwoga nti olwokuna ekiro ku ssaawa 8 I understand enkuulira naye naye ga basically kyenjala okumanya kiseeza teyayimba okay kale okinyonyola obulungi akitegere bulungi nti bayina obudde bayina space okutegeeza emisana wonna wonna nti gravity takyaze so fe tugenda okutegeeza abantu nti mama gravity afudde nga baba yakaseese babategeezezza dda nga bamaze n'okwetereeza okay kale thank you omanyi wotaali twalina debate nalina sendi ku seti bwe babika mama wa gravity fe amawulire nza gatuuka ssaawa nga 7-8 okutandika okutambula 7-8 nti mama wa gravity afudde kakati buli omu twasooka ne tumusaasira but again ebirowoozo ne bidduka nti that Friday yalina show ekaseese kati olabira nti omulimu gwaffe guli awo tegutegerekeka nti other emirimu emirala omuntu ekikiri understandable naye mulimu gw'entertainment muntu sima bakusasula okola obwemusi ku mbaga sima bakusasula ebintu byaffe birala mukko kakati gravity that same day ng'alina show so debate yaliwo ayimbe show tayimba from experienced musicians bampereza message bangamba bwebanga already show weri gravity yatuuse dda ayimbe sebo agambye gwali 8 nga bwapoloshinga ssaawa 9 ogw'emisana okitegeera ate ebivulu byeri abantu batandika okubanga kale obitya okusuddiyo ennyo ssaawa nga 12 ez'olweggulo okujja okubanga obulisamu kiriki okitegedde gwali 8 kati kitegeeza balinayo hours nga 5 okutegeeza abantu nti omuyimbi tagenda kuyimba kati afiiriddwa maama we nanyini kifo ne bamutegeeza budde nanyini kifo ne bayisaamu eramu n'ebidrive nga bagamba kivu tukyongeddeyo omuyimbi yafiiriddwa okitegedde naye nga gwali 8 ogw'emisana so ogw'ekiro ekyo kyembadde nsiba okwagala omanyi kale katusooke tukomewo eno sooka babuuzaako tuli nnaku z'omwezi 21 kuba we have that on our to-do list
anako ziri 21 ez'omwezi guno ogw'ekumi mwaka 2024 tubakulisayo nnyo mu weekend we are back at work weather nekedde si nnungi but obudde kati buli stabilizinze abaana ba senior fo bakyagenda n'ebigezo byabwe maaso we have like 2 weeks for P7 okubeera nga nabo batandika ebyabwe and then senior 6 nabo bajja kuba eventually bajoininga otandika ebibuuzo over the weekend it was teachers day muzadde yenna omanyi ebintu public holidays ezibeerawo ku weekend yali public on Saturday omanyi nafuluma Kampala lwakutaano nkomyewo ku makya you understand when I tell you I switch off nesima bigenda Nze gye nabadde network nga zinsumbuwa nali waliwo essomero bayita Nabunga Fountain of Education liri kyoti Nsambya Kaliisizo kati munde bali baweza 25 years so nangendo okukola obwemusi it's a wonderful school lutudde ku acres 65 kakati network awo bwoba okola obwemusi naddala obwemisana paka kawungezi esimu ogivaako nentuuka Masaka nenneeba kakati jo nadde n'omukolo gw'okwanjula Michael Events eyategese David Lutalo kati awo wonna gye twabadde munda eyo kalungu eyo munda bayitayo bulwadda nga network kabisa tekuli kati ebisinga ntaise catching up ku match the public holiday on Saturday it was National Teachers Day. The public holiday is equivalent to letter P in the word psychology. Tezina chezikolamu. Wow. It's Saturday, but as parents, leero mbadde ngamba abantu kusumulula. Tukijje ku government, let us give teachers their flowers. What they do to our kids, what they did to us, it's more than education. By instilling amu discipline but wabingi nnyo bazadde beffe batasobola kutuwa bwoba droppingayo omwana leero saazo dropping ana zasusseeko naye ng'ogenda mupiikinga mugambeko munaye webale kunkuliza mwana mwebale basomesa mwebale bakuuma that alone as it was enough as telling people if it is Mother's Day or Father's Day abasomesa bawa abaana obupapula ne batuwandikira bukaadi Happy Mother's Day mommy I love you so much and all that naffe twandibadde no tubaga mandikira teacher okaleeta okakubeko bu flowers most especially bana ba kindergarten baba bakuze teacher omuterako ka mobile money some of you mwabakwasa n'abaana bamwe mundabirireko they're actually parents so to teachers out there we see you we love you you deserve your flowers omulimu gwe mukola government ya fereka etagumanyi naye babasuubiza bonna babawadde ssente President eza standard gauge rate zibuze tugenda mukalulwawo mayiwe tuba tulatero tuka mukalulwawo era n'abasomesa babanga muntu akwana sayimo amanyi mboze wajire sagambye tugenda mu December companies zizi planning to package kati teachers December 2026 the 4 years December wayo abera 2026 kati atuse bataizo basubiza ebintu kati byebimu n'ebintu gye tujja December 2026 atuse package ya mwejja anagifunako naye nga kale tusooka n'okubika over the weekend Gravity Omutujju lost his beloved mother. I was telling people mama Gravity Omutujju like other celebrity mothers oba mama wo ng'amulaga mukwano go afuka mama public nga mama waba muri skilya bwe yali mama waba kamiliyoni oyo waffe oyo mama waffe na lulitwala kafiku fameka bamama abayimbi abataze bamama abwe they eventually become bamama ba public tata wa Bobi Wine yali tata waffe bwe batyo bemumanyaabo bafuka bamama baffe so Gravity mama ye bwe yafa kikwata ku ggwanga lyonna from day one omwana we yatandika okutegeka ebivulu abeerawo omanya omuntu alina attachment tulina abazadde baffe bangi betutayina attachments nze nali simanyi kyo kitegeeza mwana butaba na attachment na maama we because it is very weird it is not normal but it looks normal for us most of us not to have attachments with our fathers even in normal families where tata abaddewo from day one kyewunzikira nnyo kusaidi ya mama but also this is a generation where fathers have not played their role so attachment itono nnyo asigaza ali ya taata naye mama nenze nnako bakwano bange they don't have a relationship with their mother bamulaba bulabe like she's there she's a mother but so it is very very
sad nti Gravity yafiiriddwako maama we tubadde tumumanyi mu camera nga mama industry. Bambi yamufuddeko ate ekyasinze okujjawo it was the debate gy'obadde wali owaako preamble ey'okugamba nti omuyimbi bw'aba ayinayo ekivvulu omuntu we naafa as close as a mother, what is next? Agenga ahead ayimbe ku kivvulu oba wiiki yaffe yasembayo ng'ekivvulu kya Lydia kigenda obbeerawo. Promoter yamugamba kati kyenjagala okukugamba tuli mu week ed nga onogamba today is Monday ekivvulu kya Lwakutaano. The only thing ekisobola stopping ekivvulu kino okubeerayo, one, ng'eggwanga lizeemu obutabanguko. Ekyokubiri nga gw'ofudde ebisigadde ekivvulu kigenda bbeerayo. Alimba stage bwegwakola ki ng'ekyakamiri bwe kyali. Kati eyo nayo natwali eyo natwali tubiwadde benefit of doubt tubikozeeko naye kati ekisigadde nti eggwanga olutalo luguddewo nti obwana bwa gundi bukikoze. Tetulina kyakkola, eggwanga balitadde ku gundi ku stand still mu kaseera kakati abaga. Thank you. Oba omuyimbi okufa namugana ebisigadde byonna ekivulu kigenda kubeerayo. Nalabako omukolo eyo byonna ogenda biwa mu kunyonyolako omwana omuwala kukwanjulako kwennyini maama we yafa amudadde. Kyebakola basika maiti ya maama ne bagiteeka mu kisenge mukolo ne gweyongera mu maaso. Kati atajjukira mu kwanjula mama mu picture tabeerawo nti nsobola ogenda n'enkyusa nembeera nga simulabye. I expect her maybe to be in my room, maybe to nampuubirako, but osobola okwetalaatalawo ssebo omukolo ne gugwa nga maama tomulabye and you assume she's there. Bamalabako kugenda kabbo ka muwala nga bayiseemu n'agamba munna aga kati sooka ojje oli mwana waffe. Ebitalo byagudde dda sawa omukago olabawo wasosofulumira ne aluna mubirwawo binyuma maama nti yasimatuse obaawo. But kitalo nnyo maama wa Gravity nze nsooka like okubeera attached to her. Gravity yakuba oluyimba baluyita Wiina. Kati muluyimba Wiina mulimu layini egamba mu byaddalo mu baana bonna tebaŋŋema, mu byaddalo obulwadde bwannuma. Kakati it is a testimonial song. Luyimba lwa Gravity ndoze zimu kusinga okubeeza amaanyi Wiina. Maama we bwe yavaayo ndoza hakkire tufe mufe okwongera okumutegeera ng'akuba disclaimer ya luyimba olwo nti omwana alimba omwana namugemesa zira agenda biri ntuddeeyo mpulira mu luyimba omwana agamba mbuno saamugemesa omwana namugemesa. Kati muluyimba agamba nfaana n'enkima bamuvumanga nti afaana n'enkima. So it was kyansanyula nnyo okuba nti maama yali tamanyi nti ono ali mu bizinesi. Nina cousin brother bamuyita Emma. Ati Emma olw'ekisera kyatuuka nga twogerera mu opposite. Fenga tuba tunyumye emboozi tuginyumiza mu opposite. Mubuzaabuza abaliwo abazadde. Akati ng'oli bw'aba agendaga sijja kugendako ku luzzi. Kati ng'omanyi agenze ku luzzi. Kati lumu antabulira caayi ku dining. Kati nayitayo ne mugamba wandireseeyo. Mukadde yawulira yanyooka. Muno nakutabulira caayi n'okutuuka okumugamba webale omugamba wandireseeyo gw'omanyi obudde bw'atadde mu caayi. Akati gwe nakigamba ye ng'ali wali eri ng'ayagala kuseka naye ng'ate agamba mujja onajaloza mufuulinga tumufuulinga twamaliza sebo sole ziyiseewaawo ne kati ne maama wa Gravity we nakiraba nti ye bambi tabamanyi bino ebyaffe eby'endongo so yegundi era nebisigadde abadde ngajja mu bivvulu nga tumulaba abeererawo mutabani we nekiro ekyasemva ku kino ekiganja kyeyazze kino nekiri actually kiri kye naviirako nange ottabuka because nenalinga mulaba mawulire akaanako ku TikTok kasooke kavume maama Gravity. I got really concerned jukira nayo gundi najikutagingamu ne Nimrod ne Gravity ne maga do something. Our parents are not going to be belittled because mwagala likes. I think that is the time actually that is how attached I was to her as a mother ngani mama w'omuntu gwe mmanyi. So bwe bavaayo amuyingira Gravity regardless of lyrics zayimba oba ozikiririzaamu oba tozikiririzaamu olutalo lubadde lukwata ku maama we buli muntu abadde avaayo n'alwana okulwa maama we waliwo omwana by then waliwo yakola insinuendos n'ateeka eno maama wa Navio n'eno n'ateekayo maama wa Gravity
so olutalo ne lubeera ku mutimbagano okwo so she has been in our circles so kitalo nnyo ng'endwadde kabukulu asomba pressure yambuka kirira yambuka mama nafa ku lunaku olwokutaano very many people bamuziika leero first bamuziika leero saa 8 e Fort Portal abantu abasinga bagenze dda n'abamu bali mu kubagenda wish them a safe journey. So the bigger debate was on Gravity performing a Kasese. Nga mu abantu abasinga bagamba ekivulu kibamu budget wakati wa milioni 5 ne milioni 6. Ate Gravity ye munene. Abakuba endongo amalirize agende eka. Mu financial nga kikola sense. Kubanga endongo ine ekizibu. Endongo bosubula endibotaazo ezengoye bwe batagula leero enkyozi komyawo naye endongo si kyekintu kyosooga naye yenza atayimbye eggulu nkomyewo because ogenda okulonda date eyo nga omaze okutunula ebintu bingi nnyo ebigyetoolodde endongo ezisinga ezikomyewo tezikoze ntono nnyo nnyo ze bagambye zikomewo nezikola kajukira ezili expenses zonna ziba zaafiirayo nene eyokubiri so eba ne expenses ndala ebyuma obuddamu bipangisa bupya n'ebiringa ebyo so ntono nnyo ezikoze but again there is humanity and also people have that coward ekitufu kiri kino omuntu afudde tagenda kudda naye ekyo okyogera nnyo nga sigwe nyini munju tali munju yo wogamba kakati ate gwogera waliwo lumu bankubirako essimu nali Masaka eyo twalina ekivulu kye twali tugenda okukola ne bankubira essimu ng'omukyala bamuwadde ekitanda ensambya kuba namuleka ali bulungi kati nebuuza ki ekimuweeseza ekitanda gundi oyo waliwo abakomediani babayita Snake and Zoro baali bamaze okukolako ekyo ekifuse mu kivulu twali tugula bagita Rugby Crowns e Masaka nanze emusi kati bakola ku ssaawa nga 4 kati ze ne bambuulira ku ssaawa nga 4 ne dakiika 4 kati bo nga basimbudde dda naye bo batuuka e Kampala oyo Zola ngamba watuyitako buli omu n'agamba kiki ekiri mu kamotoka kaako speed natuuka ensambi omusawo naŋŋamba ngambye oli Masaka ne mugajje mbadde nanga tekisoboka era luteze eri modulo ziri ogitegeera kajambia mwe mwali mudda yali ekulukuta naye kakati waliwo mukwano gwa aji yaŋŋamba kati wabadde odduka ki wabadde musawo gwe Katonda wabadde Katonda kati yabinnyonnyola enkeera nga ebyaddala lange speed nabiki tebikola sense but olwokuba nze nabaddemu eyo picture nga essaawo zo kujja kyekyabadde kiddako azifulina kyengenda okukolawo nere baninkubidde nti bamuwadde n'aligambye oke bamuteekeko eddagala biki you keep me updated then maliriza omulimu naye I couldn't finish the job gye misinde gye najja e Masaka eyo so kati awo kye tuyita omanyaako obuntu tekannyonnyolwa ko tosobola kannyonnyola era atakayina gwe tubuuza tunnyonnyole lwaki toyinaamu kabuntu ndi katwagala yatunnyonnyole akatasobola mugamba ke totagala tugambe gwe kotayinaamu ki ekyakabaako so kakati gwe osobola kinnyonnyola financially n'ogamba olaba oli yataddemu sente nawe engeri gy'otabeera mu nnyumba osobola otegeera omusajja ono wa bizinesi kati omusajja agenda kuddamu kutegeka ddi ebintu bino omuntu gwe yakutemedde gwe kati olinze ekirungi oli mu bivvulu nejjusala omuntu ayanyingiza ebivvulu si mulimu era omuntu bw'otofubutuka eyo n'okutunda emwanyizo n'ofunamu miliyoni 10 n'otegeka endongo kintu kya kisiru nnyo nti oteekamu miliyoni 3 no buli kimu ne kitambula bulungi ku ssaawa 11 nga n'abantu otandise obalaba ne sound buli kimu enkuba n'efubutuka eyo n'olaba emiliyoni zo 3 nga zikulukuta in a space of 2 hours okubanga kati ate endongo yo yakufunamu obukolo badde ndaba some guy called Mark is akola ku radio next radio naye I'm seeing embaga taddeyo ka clip yali hosting embaga enkuba n'etonya embaga where I have invited you to come and eat my food reception enkuba yato omukolo guba gufudde naye bamaze obbaga teri ku lutiko naye just abantu okujja bwa invitees omukolo ne gufa
kuba wasasudde abatimbi wasasudde ba MC wasasudde kimu nekifa naye nga ate gwe abadde agenda no feeding abantu n'olya ng'omukolo gwo gwonna gwafudde tobadde tosubira magoba kujja bati nga gufiirira naye abantu obutalabikako emmere ne bagiyiwa biki byonna so kati endongo bwetyo bweri kakati ak'obuntu kali kannyonnyolwa nnyo nga si gwe oli muki mu picture bantu bangi bakinnyonnyola sendi yakinnyonnyola nyina maama wange mwagala nnyo Ndagire Nabitaka omumanyi Ndagire Nabitaka naŋŋamba kati waliwo ne omubimbi w'akadongo kamu gwe bannyumiza bagenda mu bizinga edda ne bagenda n'omwana jjukira bamalangayo emyezi 3 ku 4 ekiro omwana n'abafaako kusawa yabafaako ku makya naye nga bakyalina eshendala nga 4 basobole okudda e Kampala omwana ne bagamba omanyi ate si entambula kati eriwo baki omwana ne bamuzinga ne bamussa mu ruumu basooke bakuba endongo nga sente jjukira ebivulu ebyo sente zemufunye wano muzinvestinga wali ne muzizzeeno ne muzizzeeri ebyobukutiya simabuddeeyo bagamba omukazi yatuuka wakati mu show breakinga down n'agamba bannange okuyimba tuyimba naye omwana wange yafudde tetugenda kuyimba omwana wange yafudde so endongo neekomaawo they had to plan to come back baziike naye babasajja n'abalala baali basazeewo basooke bakulukusa endongo sente bagende okudda Kampala oli yafudde tebakyamuzza ngulu so buli omu osobola okirabira ku sayidi ya coin gyoyagala okirabira naye nze buli omu bw'abasazeewo simunenya abasazeewo n'agamba omanyi kuba tulina abantu bangi abali ebweru w'eggwanga bakadaama n'abali mu kubyeyo mu mawanga ag'enjawulo bafiirwa abantu baabwe n'akubamu pulaani ya tiketi then omulimu oluse akagufu n'abiki nga maama we yennyini yafudde oba taata we ng'okukomawo eno tekikola financial sense n'akankwata emitwalo akakadde ko nka baweereze n'okufuna tiketi biki ebyo byonna kati nno Katonda kyateeka mu kintu ekyo. I have a friend earlier this year who lost their mother naye nga balina baganda ba maama waabwe bali bweru bali awo Bungereza naye nga abaana ano weebali ne bagamba bagenda kukola olumbe paka baganda be banadda kati nga mulimu kati nga omanyi naawe okufa olaba buli lukya omuntu yenna nga yenga yemuno badde mulwadde nga ndi waka nenga ebintu tebitambula waliwo bana abantu bagenda okujja babeererewo emirimu giri kufa ojjalooza HAFFY takubeereddeewo naye HAFFY yazze ekirolo wamukubikibidde mwabise ne bakusuza nadda ku mirimu gye omuntu anandaba nga mukwano gwange afiiriddwa nga nze obulamu bizinesi zange nzigudde edduuka ngende olweggulo bali bagabe wiiki namba kati emirimu gyonna gisooke gifreezing ffenna obulamu bubeeraawo kati jjukira gwe tewuli wa mu nnyumba n'abo mu nnyumba mulimu abagamba ne badda twandizisa ne tudda ne tukola ebyaffe naye bali bagamba tumala kujja waliwo budget efuluma buli lunaku sente ezigenda naye oli yafadda nzekankubulire kiri kuggwenga gwe so kyobola buli omu bw'abasazeewo I just follow yasazeewo n'agamba mumanyi ffe kino tugenda kusooka tutambuze bizinensi I totally understand asazeewo n'agamba bannange nze maama buli kimu nkisuulawo bataata naawe kiri understandable so kiba mu that moment circumstances ezibaawo osobola okugamba nti kakati omanyi but we don't want you to put it on people temumanyi bantu relationships ze balina n'abantu baabwe nga bwe nagambye nti kati I have friends abatalina attachments na maama waabwe oyo asobola okugamba nagamba kati maama yafudde kati lwaki bali baba tebagenda maaso olwokuba yeewuwe ye ne maama we tewalina nnyo attachment era ye asobola okugamba akasooka mbadde etiketi yange tuse ngenda China wali muziike kangene nkola ebyange malo genda nina meeting e China ate bana basajja bennyino meeting abwe siba meeting leero akange kaweddemu nyinza obutaddamu bafuna kakati taata ye busooke mu muziike nja kujja ni maama lalo n'ebiringa ebyo naye ebyaddala bana abasajja appointment njigobedde kumpi emyaka 3 so ebyo kitegeeka then another talking point ndoze yabaddemu ya post ya Bobi Wine kati ke kali ako obuntu politics and what have you got everything chasing abwechi bajita bateno ako ketwagamba akazimu ako buli kimu chasing kati eyo nebyezinga mukazimu ne bidda bali ne tusiganga tuli human beings thank you nti Bobi Wine ayina yandibadde ayina both
personal issues and professional issues with gravity. Professional issues ng'abayimbi biki yasalawo n'abanga is the other side of the coin kusinzira ku political beliefs za Bobi Wine. Then personal issues nazazirina nti gravity attacked Bobi Wine as a person mu family ne mu properties ze nataniko mulumba ng'omuntu singa okulumbanga political beliefs ze kati biri abirina. But Bobi Wine the leader he is abantu abewunyiza post eyo mwe benewunya nti Bobi Wine mu mbeera yonna ne bwe yali akyali mu ndongo nga akyali Bobi Wine tanafuka Kyagulanyi. He used to go against personal issues things that evolve humanity. Bebe kulu bamukuba amasasi Bobi Wine yomukuba asookayo mu ddwaliro. Ate ebyo ebiseera bakati ku bino tibakuze bakakkanye biki wali beef yali ekyali at its peak of Bobi Wine ayizo so gena mukokula bebe kulu owakagulu ayina achuka isawa tuna kugusajjo no musajja naga byonna bikolo bazewa ngenze kumulaba that ekyo it moved me by then kwa nali manyi jukira febye ebiseera nga tulimo kufana kuwona tetukiriza namwe abasesa yesebo twagenda okulaba musajja amukubya amasasi Bobi Wine yasookayo. Bintu bingi nnyo ebibaddewo mu bantu ab'enjawulo na Tamale mirundi wano bwe yafa. Tamale yali jjukira yali controversial ne Bobi Wine came out with a statement. N'abantu abalala bonna Bobi Wine he exhibits leadership. So kati gravity okufiirwa maama ye yafudde bali mu kaseera ka kunyorwa. Waliwo ekigambo kiri mu Luzungu you don't dance on someone's grave. Yeah. Just embeera government mwe yatuteeka mulimu abamunga it is not wanted but it is needed to nga bye bakoze violations ze batukozeeko nga sometime naye wandyagadde okuddako museewo gambe kikirizika naye kale nze nyinza obutakiteekayo naye abakiteekayo sibalinaako buzibu nga oli ebintu byalese akoze bibi nnyo nga yadde tewandyagadde ba dancing on their graves naye nga ogamba I don't want it but we need it. Okisegeera ne kati gravity tayina nnyo kyeyakoze kitwala bulamu bwa muntu. I mean yes that is the statement omuntu atakutidde mu tayina nnyo so he didn't yabadde deserving all the sympathy he got from even opposite sides of his beliefs. Ne mulimu abantu betugamba nti oyo ku bantu basse ku bigambo bya zaafu bigambo ebyokusunga mulimu abantu tuwuliddeko statement oba mufa ne mufa kati abo obeera tokyagala naye olusinga okyetaaga sijja kiteekayo naye abakiteekayo n'abaate siibayinaako buzibu so naye gravity tanatuuka ku eyo level. So Bobi Wine okuteekayo post ate obutagiteekayo kyenaali ewuunyiza ne ngamba twatuuka tutya wano. So in all things we do humanity tusigalemu munda ne bwoba olumba omuntu wano mu bulamu mulumbe ku professional level. Tubadde n'emboozi badde tambula ya Sendi nono omuwala lwe bali bakola naye ku talk and talk show bamu droppings from talk and talk show naye bw'otunuulira lwakuba ye simanyi ango mwagenda kukivugira si buli seera nti I agree with Sendi biseera ebisinga naye Sendi's reaction and what have you was on a professional level. Nti bw'otunula oli yali ayogera versus enzikiriza yaffe n'ebyali bitambula ng'olaba nti omusajja yali alina okukuba emmeeza ng'omuntu aliwo ate ng'omuntu omukulu ku pano ku pano yali olina okukuba emmeeza n'ogamba nedda kino tekijja kubaawo. Kakati nze munansonyiwa kigendamu it was just an icing on the cake ku ndowooza omuwala kuba baali tebakwataganirawo olutiimu nga Kasuku bwe yannyonnyodde bwe yali amuleeta teyabeebuuzaako yaleeta muwala ng'amuteeka ku ttiimu and nze nawulira nti baleese omuwala ali kanso munnamateeka ne ŋŋamba nti ono saafuna access ndoza nanyumyako naye omulundi gumu naye my take was kati eno engeri gye bamuleese ku pano kuno musuubira okuba nti buli nsonga enaabangawo agendanga kuleeta the legal
legal side of every issue nti embeera nga bwetambudde kati tugenda ku discussinga kino nekino kati engeri gyali nti ye council bw'anaabeerangako agenda kujjanga with you know wabanga musumba akivugira nga busajja ne quotes za akivugira mu Bible something nti ali ku pano musumba nti kakati tu discussinga mama wa Gravity yafudde ayimbe tayimba kakati gwe musumba ali ku pano tukusubira kireeta ini bibiri ko wenti Bible egamba bwaba munnamateeka constitution egamba bwaba musawo akivuga lusawo n'agamba kati ffe mu busawo ne bwaba olesa embeera ya bulijjo oyinza mu mbeera ya bulijjo twandikoze ati naye ate amateeka gasigala gakola kati ye ango mwe nali nsubira ye kati sala bawo nga sibi alwali ebya kasuku kasuku ajja na lwalirwe Jenkins n'aleeta ye Jenkins ngabo omumanyi then sendi najjango omusajja omukulu kati gwe nojjira mu mateeka osegedde twabadde ku mukolo gwa Michael nga nabadde njoki nga nebaga mumanyi nti buli muntu wabeera alabawo mulimu gwe ndaga kati abitext mula watuddawo kati agamba kale bano singa naba bano kivulu singa kibadde kivulu singa wano mutwalo gwange singa nawe kati yebwa atulabanga basoloza ndaga kati mulaba semwango oli owettaka bwatunula wanagamba wano batadde tenti wensalamu atano ku 10 nebaga kati nzo wa radio buli mugagga gwenda nga singa bampa obulango buli omu abalaba mulimu gwe so buli bakuteeka ku pano baba bakulese ekyo kyoli kivuge ng'okizzeeyo ne bwe kiteetaagisa omusawo ajja kunyonyola stress mu mbeera ya Gravity and that is the reality you're not faking it kyobola banze obusawo saabugenda nawala I've not even practiced it professionally era emirundi gye nnuma nga ndi mu ddwaliro as just practicing but I recall those moments ever buli wemba nyumya anything to do I will recall those moments dengamba bwe nali mu ddwaliro kino kyalinga bwe ne bwoba oyina bawala banno basuubuzi biki muli ne basi andi gine bani gwe basukulumako nti kyonna kye boogera gwenga era bagamba bazagamba wama HAFFY kibeera kitya nojjayo the little bit of the health part gy'omanyi so kati nali musuubira okuba nti agenda kuleeta lot of mateeka kugundi oku but salabako yadde ekintu n'ekimu ekifaanana yamaliriza nga bali ba overpowering anti kakati anyway that is also a weakness to be overpowered mu mupiira mu bulamu bwe tuli you don't need the whole day to shine no I mean nezo minutes she was taken up kati she was consumed ate yali fan waabwe okay kakati nabeerawo nga ebya Jenkins bimunyumira n'ebyase kati naye n'ataleka banyumira nga bwanyumirwa then bwabeera ku ssimu kati bwamaliriza nabanga deliveringanga bo kati naye nayagala okuleeta obusesa kuba kati on that day olunaku olwavaako ebizibu yayamba she put on a kasuku garment with that seriousness I really watched it I felt her the only time when Nenyamu Sandy just his omuntu yenna I'm not saying that he's really old but kupane era tumulako omuntu omukulu he became a parent kati nze kyekyanuma omanyi bazadde bo mama agenda nagamba ekintu you're like mpulidde nnyabo naye n'alemeza era nze nkugambe kati mama has feeling for her ngandaba yes Gundi I actually watched that clip ngandaba honestly speaking Sandy was right omwala yayambala Gundi gyatali ebyo tu expecting mukasuku idiot lumpeni abakuba kasuku buli muntu yaligambye kasuku and besides being the woman she is so I can't be here and I say idiot as a woman there's a way and saying a fellow woman who is fit to be your mother thank you kati neka Sandy we yanyirizaamu is olaba omuzadde akubira ku parade oh my god she's on air Sandy can you stop hey kasuku yagaira nenga Sandy olaba omuzadde akubira mu station ngumeze ne ku mabeere olaba mugamba mama you've already slapped me to yogereza gwete wayozeza bintu I really felt for her but so namutebi ozenga by the way naye tolemezaamu Gundi zokola interviews na toziremezaamu come out not as them dayonga gwe bwe wali ofuuke munnamateeka
oba empapula oba erodisi wagiyita oba tewagiyita the mere fact nti wayitayo ffenna bye twogera tulinako some glimpse of information from different sectors oyongerako ku research n'ogenda n'ogamba omanyi leero tugenda kwogera ku kino kagende ndabe research agamba ki then n'okyogera so bw'oba ogenza okukola omukutu omulala kola omukutu omulala obeeko birala by'okola ne kati wano w'okyavugira nga bw'oyingira sendi emyaka gye bamaze nga bamuyingira tokyalina kyoyinza dde omuggyako bwekiti ajja kusigalawo kaguje n'ebiringa ebyo andi omwetaaga okusinga ye bw'akwetaaga given his connection and influence omwetaaga okusinga akwetaaga buli omu yeetaaga munne naye twe tuteeka ku minzaani omwetaaga nnyo okusinga ye bw'akwetaaga so ekyo njalade kiyisaawo kive mu ddiro so gravity baziika leero maama we katumusabire mukama abagumye bambi kitalo nnyo kitalo ddala era still awo wennyini we tugenda oyingiriramu ku nsonga ya wali wogambidde nti some people coming out olumu ne comments eziri enzibu nakyusizaamu kati the other time I don't sometimes I go through my comments sometimes I just put a post and just move on naye waliwo lobeera ng'oli forced to reply to someone sometimes I've been forced to ignore amanyira nina we nakulabyawo ng'oyina gwo mulimu gw'otwalamu waliwo kali akantu kaba na Kenya wakipinduzi wewe nate mulimu gw'ogamba it's not worth it kati nayizo muzego blocking I know when you block someone oba omuwonyeza kuba kati omuntu bwanvuma nangamba oba ndabika ntya I assume tayagala ngeri gyendabika naye munnanga ate because yisinze bwembera ku social media nendabako ekintu nekitansanyisa I scroll up kubanga ki ekigenda genda nkomentinge ku mmotoka ya Shira nga mpulira siri happy wekoza weraga ki emmotoka ye bulamu bwe yasazeewo omutima abitadde ku gundi ye nti nga onoga nti kati waawe twatuuka buli omu alina right however ebintu ebimu ebikontana ne amateeka ga community abantu abalina microphones bajja kugenda babikomentingeko ate era Kwefu sigenda kugaana commentinga kyoyagala ku kintu kya thank you kize ku for you page era ogenda kiraba era ojja commentinga kati nze obutasika muguwa naawe kati solution I block nobanga tokiraba nze ku blockinga gwe nofuna emirembe eyo gyoli kakati abantu balina opinions zaabwe ez'enjawulo n'okwogera bye baagala naye tukkiriza nti abantu babadde pushed nnyo and frustrated a lot kindeese ku mboozi y'omukyala eyawadde omusirikale oluyi lwabadde lumu naye ffe e Uganda olaba omusirikale omu ng'ayambadde red top n'ogamba bayiya abasajja omukolo gwa HAFFY gwa buli military naye nga yaliko ogwo ng'ali wali tosala mama ng'amagye naye nga kuliko red top ogwo so abasirikale aba traffic I believe bazanya roli yaabwe bakola omulimu gwabwe and nakunyumizaako you remember abantu obaani yajjawo tunagamba I think yali mukulembeze kubaze nakera ku machanga jamwakutte ku Jinja Road yawo I don't remember that exactly naye I remember that incident nabagamba abasirikale ba traffic bebaleeta traffic bebamukozinga omukulembeze waabwe n'abayitayo nabagamba muve ku withdraw ne bava ku kkubo abantu basula ku kkubo for 2 days ne babagenda abadde traffic officers nebino ebigundi ebiddo ne babijjako ku gundi ku Masaka Road ku Kibye nabina ne babijjako ffe nyini ne tubayita bannaye omuntu ayira vuga ati okuva Embalala paka Kampala nga tasanze ku Wakiddo then ababbi bagenda kutayiko tukubira okolera abantu beegayirira ne baza aba traffic ku kkubo we believe they pray their Lord abana Uganda nsubi ngamba batunyize nnyo tusiiwuseemuko I don't know muntu kyayinza kukola kutuuka muslapinga mukulu munno atali mwana muto aba traffic
bomanyi buli Uganda tulina ekizibu owa traffic bw'omulaba oba olabya afande era tubayita afande kikatinga cross from traffic to police bana ba police abalala tuba amagye bonna baba bafande kakati abantu abamu balina bias ku bafande uniform kasitagirengera bwati balina bias ku bafande goloza lwaki waliwo abaleeya I think that was the trick bana ba SFC to disguise kubanga batolula ku uniform bamanyirawo tabongerere kakati abantu abamu balina bias ne to be specific twogere kuba okunguudo abokunguudo abasirikale balina issues zaabwe government yabateeka mu target za mirundi ebiri lwaki abantu babayisaamu amaaso one target gye yasooka obbasaamu yakuba nti endabirira yaabwe embi which is a general problem ku police mwonna endabirira yaabwe misala biki bibi kakati bo omuntu akwasa amateeka okubanga talabirira bulungi waliwo ekijogo something might go wrong kati bo ne babanga buli we bamuteeka ku kkubo aba afunye kalimiro abazze ku kalimiro nti mbeera yonna abazze kujja mu ssente kakati abo oyagala omanye nti ekintu ekyo abasajja bwe kibayisa bubi anti bamanyi bakyusa osiweno ne bamutwala eri namuteeka ku deski nagamba muse ku deski kati ave ku kkubo eno emisango olumu gisobola otuukako mu deski abeere ng'akola kampa example nga kabalagala oba awo wennyini awo ku nkulungu bamugyewo bamutwale ekalungu ekkuumi ku nguudo eziyitako emmotoka emu luvannyuma lw'emyezi 3 omanyi kitegeeza tabbu yennyini oba omusi akati ne bafuna obulimiro ku kkubo ng'obulimiro obwo buli facilitated by embeera ya Uganda nti wane Uganda tebakulimba nti emmotoka ezisobola okubeera ku kkubo nga zirina ebisaanyizo byonna ezibikkiriza okuba ku kkubo zeeka ziringa 10%. Ate bino SGR bebaggulawo ku buli kkubo lifuluma kibuga Kampala tebabiggala nga buli mmotoka gye batwalayo teri ku mutindo tesobola kudda kebeere gy'olaba yubbi ndooze emmotoka zetugamba nti kakati bwe tuba tugambye nti tugenda ku mutindo ku kkubo nti bw'onoogiraba oti 90%. Fenna bw'ogula emipiira omusipi ogwerabira bw'ogula omusipi bw'osiba omusipi oba tolina third party buli kimu something ekisobola okuba ekya kakati ne kibanga embeera gye tulimu DM omusirikale agenda nayo kati nabadde ku luguudo olwe kyotera kalungu biki omusirikale ayimirira ddala mu kinnya wamayirira nti tojja mu kuba gaasi n'akuyimiriza mu kinnya n'akebera emmotoka yo n'agamba emmotoka yo ezze digidda bweti ng'ebyaddala ku kkubo okwo tolina bw'oteekamu shokka buzooba abasajja b'ekyotera abo biki bakozesa shokka buzooba tozimanyi muwe okitegedde so embeera yaffe ey'ekkubo yafuula abasirikale bano abasasula obubi okubeera nti buno buki bulimiro lyabwe mu buli mbeera bweyeetoola bw'ati era amaliriza akuggyeeko omutwalo kubanga naawe kenyini muna Uganda wallahi ddala bakuba ekipapula ku bizibu ebiri ku mmotoka yo bakuba ebipapula ogamba musajja munayinka muwe ekyebiri agende neeyongereyo so kati embeera emu gavumenti yateeka abasajja bo mu tageti nti amakubo mabi bwe gaba amabi n'ensasula yabwe n'ebambi kati wano babaze mu woofiisi yaabwe lwampaka mulimu n'eŋŋambo kino kikonfaminga nti ne waggulu eyo waliyo omutemu ogulina okugendayo bwe bakussa ku kkubo n'oba nga tekyeguggwa bulungi waggulu olina okulipoterera nga bulaba owa booda nti nannyini piki agamba nze njagala emitwalo 10 buli ki ate kyandiba ekituufu because at some point naddala kati mulimu wano e Kampala bwe liba kati some roads kati nga ffe omumanyi abakazi omukazi no naye atalina bisaanyizo bya mmotoka okuleka nga agitutte mashini mulimu byobeera najjo emipiira kale ate ffe abakazi emmotoka tetuzivuga nnyo nga abasajja most especially town service omusolo mulimu ebiri basic nze olutuleba ti nga nsiba omusipi era ndowooza ekisobola okunkwasa ku mmotoka ndowooza simu oba kale waliwo ogamba nti oba mbadde nvugamu ka speed biki n'omusirikale n'akuyimiriza n'agikebera yonna oba kati waliwo lwe bagira nga tebaliiko ki mwenna mujja yimirira nga tewali kyamu n'agamba naye omwana ow'obuwala kitongulirayo ku mazzi
n'omuwe 15 ng'omanye embeera mwali kati eyo target emu. Target ey'okubiri gavumenti gye mwateekamu aba traffic abo muyina abantu bangi be mwayempawalinga yegamba n'ogwo ekigambo gamba n'ogwo kyava kuba traffic nti bantu bammwe bennyini abo yeyaani oyo simanya Mase n'ebigurupu ebyo ebimenya amateeka ku nguudo bayina bagamba n'ogwo baabwe abali mu poliisi ne mu bitongole ebirala they undermine these traffic officers nti amukwata genuine nga bwe yamukutte ng'oli ali ku ssimu omusirikale bw'ajja n'ayogerako ono namugamba munayoziza omusango biki nakuba waggulu eyo mumwe kati abali mu kukwata ono nakuba amuga mumpe gamba n'ogwo yogera n'ono sibwe ekivuunulwa yogera n'ono ekigambo ekyo wekyava kati ne muteekawo busimolo gods on the road basajja battu ayimiriza emmotoka nga kuliko ataddeyo ekijaketi ky'amagye emabega basajja battu ayimiriza emmotoka terina number plate omuntu n'ayimya kati nabo tebakyayawula baina siren mu mmotoka nagamba obakati onaani kakati ne mubanga mmwe bennyini abakozi aba gavumenti mmwe mumenya amateeka g'oku nguudo bw'ogenda ku mmotoka ezivuga wanuwe ezitagambwako za gavumenti wano twalina minisita yali waliwo omwana lumu nali mmotoka yakyali wange emmotoka nezijja nezikuba like tezavuga wanuwe nezi nezikola leeni endala nga zijja biki naye nga ziri n'aba traffic poliisi babawa lidika nanga ngenda gigoba nemwe bane bajja tukwata basibe nanga ngenda gigoba bano baba bebaani nabo batulage beba omaye mulimu abaana bali anibekuga nagigoba fena jam ne tumuyitamu nenga akwaga gwayina nze agamanyi sigalina naye nga naga oloza bayina kye bali agenda napangisa wali kalidika nagenda so kakati mmwe bennyini mmwe mwaleetera aba traffic bano okukubwa nti meidi ewaka gw'obuleetera abaana b'okumunyooma singa agamba akuba omwana oluyi nosooka bawulira ng'amukubye bw'ojja n'ogamba gwejje lwaki anti akugamba nga towulira lwaki akugambye kola ki genda oyoza ebintu mangu kati bw'afuluma n'oyita anti n'omugamba akoze eki anti kakati n'ogamba kakati oluyi lw'omukubye luba lunene ne mubyogererako eno je omulekana meidi oyo gwamala naye obudde obungi kyekimu n'essomero buli lwoyisaamu omusomesa amaaso mu maaso g'omwana wo n'omwana wo bajja muyisaamu ki amaaso kakati mmwe bennyini abali waggulu eyo bwe munadda ne mutandika okukuuma amateeka g'oku nguudo nga niwe bakuba essimu nagamba nina minisita n'agamba awo nsonga zo za traffic niba bakubira ne ku busongo obutaliimu mu kawunyemu anywedde atamidde ebiki ebyo gamba n'ogwo yafuuka gamba n'ogwo aliwo omwana omu akola ali omu mawulire yali alina omunene si munene asipa naye abantu mu bitibwa byabwe si munene mu nerinnya osobola oddimanya naye ng'alina powers ng'amudeetinga naye nga omwana oyo ekyamuntamya kati ye oli kyali wange omwana yaddira ofiisi yange n'agiteeka mu bulamu bwe ng'akola emisango naganze nga bisaa bankubira akuba amateeka ga traffic ayina empisa embeogera bwe n'abasirikale kimu bibiri ng'ankubira kati nali mugamba ti nina obuzibu awo wenkolera baasumbwa nanga why don't you call me ne mugamba nze I want besimu nga kinene nnyo naye mbu bankutte over speeding nkubire minisita nagamba njagala nnyo engeri gy'otwalamu obulamu nagamba oli kyaliwo gwe nakunyumizaako omwana yansumbuwa kukuba nga buli ssaawa nkubira essimu buli ssaawa ng'abaddeko n'abavuma excuse me do you know who I am what bannange nanga buli ssaawa mba mu misango gya mukazi oyo so omusirikale waggulu eyo bano mmwe bwakuliyetinga bano abakuba abasirikale era bw'owulira erinnya lye n'owulira ne baani onoonyereza baani ojja kulaba nga si bantu ababalejjula so mbadde nsaba mmwe bennyini abasirikale mugjewo buli gundi ebeere independent mugjewo ebintu byagamba n'ogwo omusajja nanyumirwa nnyo waliwo jeno mu magye omwo ayina ekibiina kya nga tumaliza ayina ekibiina ky'abayimbi kyeyali omuyima waakyo kakati oyo kakati bakwata ono nga atamidde bamukwata nga atamidde n'abayisa nga bw'omumanyi tagenda musajja
n'agikuba ey'amaanyi ejeno tuli wano ne batukutte n'agamba bampa enjogere nabo omusirikale n'akwata omusajja agenda ova ku ssimu n'ejjeno ng'ate mukambwe nnyo n'okusinga namuga fuluma ne bamusaako empingu n'agenda n'asulayo kati ku makya akubira omusajja amugowa ejjeno gwawedde gutya nti ati wabadde otamidde era ne mbagamba bakutwale osuleyo ne kasuku embozi gyaddaanyanga nakuba amasimu mweze nzego mmanyi nina abantu n'abasajja bagamba ogenda osuleyo ku makya ogende mulaki muvuga nga mutamidde ng'omulamu kati bakuteerawo n'ogenda otomera. So mwe bennyini abali munda mu government police biki empower these traffic officers baberemu n'akasente babere mu mbeera ennungi ogira kulaba ekkubo nga literera yali Matiya Kyaligonze yakuba omukazi oluyi wa traffic oluyi emukono buli muntu n'aba ng'atya okukyogerako eyo sagali bakubira yutani mu luguudo abagamba tekikkirizibwa n'avaayo n'ampa oluyi eyo emboozi yabuliraawo simanyi nagwaggwa gutya nenga yali mukazi ali ku mulimu gwe negoma ekintu kyekinyiiza okukwata omutunga akoze ensobi gwe omulabyeko naye simu ezze jagabe gamba noogu n'agamba muleke okyayagala omulimu thank you oba uli addako toyagala muyimiriza oba bayimpira mifu bagende so mbadde nsaba let's empower these people naawe gwe bawa bakutte kukuba manyi gavumenti eno tugirinako ebizibu bingi nyo omuntu bwa handle case by case je baleko nnyabo kaali munange onkutte mbadde nvugira mu speed 8 kakati twogere oluganda guno omulembe yogera balita yogera oluganda mwogere awo mukimalira awo and their lies abantu bulijjo banenze nga nimbidde ku mwana mukaba yamumpanga kirabo you know my son is sick as rushing as and that is a polite way of omulaga nti munaye era olujja nsooka somalinnya afade bundi ogamba otya kazibwe kapo yadde tunyumya nangamba omusirikale yamukwata yali ku simu olwagiza bwati ebbali omusajja najja mga obadde yogera ku simu waliwo mutowo ali mu ddwaliro awo Lubaga mutowo kati basically lasoka muyingiza mu family ndi goli mutabani wange mutowo ali Lubaga awo embeera sinungira ngalagono tata mune mutowo mutowo kati nawazo omunkwata we are family mutowo ali Lubaga awo embeera sinungi era bino bye bankubira kale kansoke malirize mutowo ono kati ng'omusirikale osoka n'osirikira bwoti omusajja asosera kussa mu kiti nti oli mutabani we ne byaliko bya family yammwe mutowo alwale n'ayitamu n'agenda nga naseko nga maze okuleka so talk to them nicely bwekabaawo kosobola kati wabeera ne mundu olwoluyi amazima ga Katonda nze tokukola olinga nina pisto nesiga kuyisaamu olwo luleeta obusungu era tusaboleme kugifuna ate nja gifuna ate kisoboka bulungi